Abana bange omutima gubannumira. Dorwin Gift Shirabo Bujingo Winnie Treasure Bujingo ya Winnie Treasure Bujingo Jennifer Blessed Bujingo Isaac Miracle Bujingo. Yes, oyo Pastor Bujingo nga bw'omuwulidde musajja ali mu kulaajana obulumi bumuli bubi ng'omuzadde nsobola okufiiringa ki kyayitamu as of now simply because nti bw'obeera nga ddala kituufu you're really a man olina ekiseera ky'otuuka nga weetaaga abaana bo mu bulamu bwo naddala nga gye waddukira ng'osuubira nti bina working out bikyaganya okuba nga working out. So Pastor Bujingo at a moment nze nnyinza obutamunenya as a parent kyali kintuuseko Kongo mwana wange azaaliddwa nange nga nze omuntu nga siriiwo n'atuuka okukula abaweza omwaka nga lwengenda okola ki okumulaba kiina engeri gyekikuluma mulingo omulaba buli lunaku akula naye kati ate emyaka 7 ono gy'amaze nga talaba ababe nga n'omuntu asembayo yagenda alina emyaka 3 naye ebyo byonna bisobola okutuukawo ku Pastor Bujingo katono nnyo nga lwagwera sooka owulirize ku Teddy ate we yabadde amuddamu ku vidiyo yaffe eyo gye tusoose okuwulira ya Bujingo. Kati mkugambi ali China kumachana kete nangamba mami network tutawanya obudde bwaffe bwe tuzukukirako mu babuzibu nenjagala kwogera naawe Katonda kubanga mu kino ekiseera abaali balowooza nti obwana babukasuse tebujja kusoma abujja genda ku street bwetunde bali powerful. Katonda akola muffe ye Katonda Mukama yebazi ekyewuunyisa ekingi yaŋŋambi bwe nalimba twala ku kisa kati ndowooza owulira Teddy mu njogera ya Teddy gy'atayaga nti we watuleka ng'olowooza tunaaba tunalemererwa mu mbeera yonna Mukama Katonda yasiga ensigo ne tukungula abaana kati baasoma bali China omukulu n'omutaddako ne bonna bali luddawa bali China because of God's grace. Gwatweka nga lowooza tebalisoma balibeera kasasiro oba balira kasasiro Mukama yatuddaabulula kino kye tuli olunaku olwaleero. Kati njagala tukatandike mu details tulabe either side. Tugenda soka tutunye side eya Pastor Bujingo ng'omuzadde ng'ogyeko Pastor Bujingo oli eyalangira Teddy n'otuka okulangira maama w'abaana bo ebintu ebyali tebitegeerekeka n'otuka n'omulangira kwegamba bingi anyway but njagala tutusooka tukilabe ku perspective y'obuzadde nti omuzadde yenna olina w'otuuka ng'owulira weetaaga famire yo ng'omuntu ebyaddala ng'ogamba naddala nga kyosuubira okuba nga kikolera tekikyakolera kuba singa Bujingo oyo ne Teddy oba ne Makula singa Bujingo ne Makula babadde balina ezzadde saa zino lye babuusabuusa osanga laavu ya Bujingo eri abaana be teyali badde so emotional yali badde adimaninga budimanize kubanga alaba abaana be ng'omuzadde kimukakatako obulumi abaabufiiringa abaana okubanga tabalaba kuba yakera ku makya n'abazaala naddala nga baali mu mikono gye baazaalibwa nga baana babe eyo no sayidi egenda kuba ntono omukko kubanga ebintu ebyawula Pastor Bujingo ne ku baana be bisinga obungi bitya nti Pastor Bujingo mu kukola statement sizo nojja n'ogamba abaana bange mpulira mbamisinga era mpulira njagala obbalabako nabasonyiwa ku mutima wabasonyiwa ku mutima baali bakola ki kyekibuuzo ekisooka okujjira mu mutima gwo abaana bange nabasonyiwa mu mutima wabasonyiwa mu mutima ekituufu baali bakola ki relationship ya maama ne taata abaana tebakwatako oba mwakola biki oba mwevuma biki oba mwakola biki abaana byali tebibakwatako and another era gye wakola mu bufumbo oba mu famire oba mu makaago kwe kudda ku social media oba kwe kudda nga katuuti novola maama w'abaana bo ng'okimanyi ozadde abaana abakulu abakuze abasobola okutegeera oba okwawula ekibi n'ekirungi n'otandika okumuvola maama w'abaana bo mu nkuyanja y'endigazo oba mu nkuyanja y'abantu abangi b'oliko b'osumba kiki oba osuubira naddala ku baana abawala ababa abakulu abakuze nga naye mukazi alaba enzivula gy'ovulamu maama we kyekintu kyekimu naye oba oli awo omusajja kyagenda omuyisaamu enkeera
eyo yali era endala Pastor Bugingo gye wakola ki gye wakola eyali teyeetaagisa wadde bantu bayombagana bulijjo mu bufumbo okwawukana kusobola okubaawo mu bufumbo but you keep that in mutual respect esigala ng'ebagatta nti ki I'm connected to this woman simply because tulina abantu betwaleka ku nsi. We have a family of more than 2 children. Ngam omulinamu omukazi abaana bana omulenzi omu n'abaana basatu. Kitegeeza ekyo kyekitiibwa kye wali olina okulekawo ne gap eyo gye wali olina okulekawo mu masekkati ago between Teddy and you. Nobanga okyasobola okufuna connection esigaza abaana bo. Abantu ne bamma mukyankalanye mutya waliwo ekitiibwa kye mulina okwerekerayo naddala nga mweyinamu abaana ng'abazadde. N'ogamba omukazi wange nakera ku makya ne muzaalamu abaana, musajja wange nakera ku makya ne muzaalamu abaana. I reserve this respect. N'obumanga mubadde mawulire ebyenkanawa n'obaako byolekayo n'ogamba olw'ekitiibwa ky'amaka gange oba olw'ekitiibwa kya taata w'abaana bange. I reserve that. Ekitaaliwo ku Pastor Bugingo nti woyanika buli kimu. Ebisinga obungi wabyeyabiza n'obirekayo. Right now, as of now, no tutakyayogera. Kayanja ayinza okuba omusajja Musumba Kayanja. Ayinza okuba nga yayambako mu kubolyawo mu kuyambako Teddy Bugingo mu mbeera ezimu oba endala. Wali badde todda katuuti k'okutandika kuvoola Pastor Kayanja nga bwali embwa, nga bw'atasobola kugaba abaana bo, nga bwe yeefuga abaana bo, emizimu gy'abambala naye emizimu ogiba giri baamuse obolyawo bali babakomawo ewaka. Imagine. Kati n'omwana omuwala omukulu ategeera ne banne kuba n'omwana ow'emyaka 10 kati aba atandise okutegeeramu. Nti ne banne abamuddidde imagine asembayo waba alina emyaka 10 kati abaddako kitegeeza baba bakazi bakulu. Oba bakazi bakulu nga bategeerera ddala batuuse n'okufumbirwa n'okuzaala. Bwe basigala stiru nga bawulira nti taata yayagala tulaba ne stiru akyayolekeza ebigambo bino. N'omuntu oba oliawo yatukwatirako n'atuyamba nga taata atuvuddemu mu kaseera kali ne tugezaako kubanga tuyita mu bulamu obwali oba okunyigiriza obw'amaanyi ate taata gwakakkanako gwavuma. Pastor Bugingo ekintu ky'oba okola oba weeyongera kwegobako baana wabula oba tokola bintu bisikiriza baana kudda gy'oli. Okitegeera? Ekintu ekyokubiri Pastor Bugingo tuyina amateeka mu ggwanga Uganda agasobola okubawa child custody. Nti abaana lero babaddeko n'abaana lero babaddeko eri naddala nga abaana tebannatuuka kwesalirawo nga tebanaweza myaka 18. Nti basobola okugamba nti omwana agenda kubeera mu custody ya maama we naye buli weekend omwana oyo agenda kukwatanga ekkuba agende ewaani ewa taata wa mulabengako. Ekyo ekintu naye tewalaga n'ekirala banaye Pastor Bugingo tewayagala oba tewalaga nti oyagala okulaba abaana abatali Bulaaya boogambye nti bali mu Uganda oli mu Uganda. N'ogamba nti siraba abaana bange naye nga bali mu Uganda nange ndi mu Uganda. Tewayagala bwagazi kulaba abaana bo era nakati tonayagala bwagazi kubalaba. Ebintu ne mwali badde mubitutte mu mateeka ogambe toli musajja Ssekibotto oli musajja alina ku ssente zo school fees yaliwo. Kitegeeza wali ogenda mu mateeka n'ogamba omukazi yantwalako abaana bange. Abaana bange oba oliawo tebakyasoma naye ate sinaba kubanga mbulu obusobozi obuwerera abaana bange. Netaaga okubanga nkola kino ne kino oyinza okubanga wabigezaako naye nga tewagezaako kimala. Ng'osuubira nti bw'ona agenda ne Susan agenda kuwa ezzadde ligenda okwerabira ate nga wafulumyako n'ekigambo nti omulenzi wa Susan yagenda okubanga wakusikira. Can you imagine ng'olina abaana abaana be wakira ku makya n'ozaala. Buli kye twogera ku social media biseera bisinga tugenda ne twogera ebintu ne twerabira nti ebintu bino bigenda kusigala ku social media ebbanga lyonna. Wabula ekibuuzo ekiba mu bracket kiba nti ebigenda osigala ku social media ebbanga lyonna abaana baffe abajja bakula bagenda biraba batya. Naddala ng'okimanyi nti omwana omuwala asera na nnyina akera ku makya maama we n'amugamba nti mwana wange obanga oyagala omusajja weegendezanga ekika ky'omusajja ky'oyagala. Nti alaba embeera gy'oyisaamu maama we ne bukeera ku makya n'awulira ng'omutima gwe gukukyaye nga kitaawe olw'ebigambo by'ofuluma oba oliawo byogera ku maama we. Ekintu ekitaali badde kituufu nti abaana mwali bakipinze out of your wrangles mwe ne mugugumba byammwe ng'abazadde naye ng'abaana bammwe tebabiriimu. Abaana baali badde basigaza respect eyo gye baali basigadde bakuwanga taata gye baali badde basigala nga bawanga maama we. Of course maama waabwe era singa oba oliawo tebamuwa respect singa tebali naye. Bati owulira abenyumirizaamu mwana wange ali China omwana wange nankubirako essimu anti maama network zimusumbwa munaye abaana bange baali balowooza tebalisoma basoma ne bamalako kati bayinginiya nze maama w'abayinginiya taata w'abayinginiya ali eri akuba mimira akaaba okufaako obufi.
Nenga ate woli terya Pastor Bugingo ndoza ekiwandiko tekifulumanga kongo boli akiva mu kooti ne bagaba Bugingo togenda kuddamu kulaba abaana bo bbanga lyo n'okumala emyaka bwegiti emigere. No. Atajjukira nti abaana tusobola obbaleka mu buwere nga tebasobola kwesalirawo mu myaka egitasobola kwesalirawo. Naye omwana bw'akula naweze emyaka 18 omwana aba asobola okulaba ekirungi n'ekibi. Omwana oyo aba asobola okwesalirawo, omwana oyo asobola okera n'anoonya kitaawe singa aba amwetaaze. Pastor Bugingo ekyebuuzibwa ababo abatanaba kunoonya golooza bo balowooza ki? Golowooza ki n'ogamba nti nina omwana yasukka emyaka 18, nina 18, nina n'agikunukkiriza, nina n'agitero gituukako, naye ku bonna tekulya noonya. Golowooza ki ekiba kikugira mu bwongo? Ng'omuzadde. Ekyo kiba kikulaga nti abaana kitegeeza nabo tebali contented naawe nga taata. Olina kukola bisikiriza abaana bo kuba wiininga. Ekiwiiningisa omwana okubanga omwana omulaba nti taata we ne bw'aba agenda oba mama we ne bw'aba agenda akaaba laavu gye bamuwa. Mama kana kange jangu wano taata buli wadde omwana n'asitula akaveera n'amuggyako akaveera nga mulimu ekyokulya n'akimanya nti kati ono kitange ye buli lwadde addayo tisa akaveera tasobola kumanyayo muntu mulala asobola mukolera kintu kirungi kwenkana gwe. Yensonga lwaki abaana baba batwagala. Naye gwe osobola okubeerawo n'okaaba n'okola ki naye bonna batotuukiriza bukulu bwo ng'omuzadde togenda kufuna laavu y'abaana bo ate era togenda balaba. Bana abaana tulina kwana bakwana. Yes, oli muzadde osobola okutowa order anyway. Anyhow, nga bali naawe mu nju ewuwo. Wabula wakwata kubo n'onoba n'ova mu maka, n'oyongerako n'okugattako omukyalo omulala, tewakoma ku ekyo n'oyongera n'okwolekeza ebigambo ebibi. Nze I sympathize with you ng'omuzadde, so singa oli Bugingo ayimirira katuuti n'atandika okuba nga akasuka kino akasuka kiri. Ng'omuzadde nze ndi kusaidiyo Pastor Bugingo okubanga oteekeddwa okubanga olaba abaana bo. Kubanga it's your right. Omukazi wabatakera nko kumacha n'agamba nti n'abaana be nakuzaalamu si babo oba n'abaana bolooza nti babo si babo, oteekeddwa okulaba abaana bo ng'omuzadde. Neruda ne Madamu Teddy oba Pastor Teddy Bugingo ekintu kyokola oba kyonna kiwakera kumacha n'ogamba abaana bo kiri against engeri abazadde gye bateekeddwa okuba nga bakuzaamu abaana baabwe. Okitegeera gwe bw'oba nga wakera kumacha abaana bo n'otandika bagamba bintu birala bitategeerekeka kiba kitegeeza kiri against n'ebyo oba ng'omuzadde bw'ateekeddwa okuza abaana. Omuzadde yenna ne bw'omuba mulina obutakkanya ne taata w'abaana, bwe bw'otuula ku makya n'otandika okwogera n'abaana bo olina bagamba naddala abakulu nti tuyinza okuba twafunamu obutakkanya ne taata wammwe, naye ate taata wammwe si mulabe gye ndi ate nammwe si mulabe wammwe. Oba ayogedde ki oba ayogedde kimwe mubiteeke mu matu. Bwe mulifuna akadde nga muli amwagala okwogera naye mugende mwogere ne kitammwe mumulabe mwogere naye. Simple as that. Abaana basobola okuwuliriramu Madamu Teddy ne bakwata ekkubo ne bagenda ne balaba kitaabwe. Toteekawo gaapu wakati w'abaana na taata. Bugingo singa akeera ku makya n'ava mu bulamu bw'ensi essaawa zino, abaana be bagenda okukeera ku makya ne bejjusa nti tetwafuna budde bwogera na kitammwe naye ng'ate obudde bwaliwo. Ekyo nakyo musookeddwa kiteeka mu mwongo. Naddala mmwe ng'abaana ab'obuwala abakuzeemu. Bano abazadde omulabirawo Pastor Bugingo kati baali bamukubira amasasi ng'afudde. Singa yafiira masasa ago bye bintu by'obeerawo nga wejjusa saafuna kulaavu ya taata, nze taata nkoma mulaba bulabi mu butambi, saafuna kadde kanyumyako naye kumutegeera nnyo lwa nsonga wali tokyetaaga. Madamu Teddy naawe ng'omukazi wayita mu bingi nga wakave wa bbaawo, wayita mu bingi ensi yakwogera naye ate ensi okusinga yali ku sayidi yo nga ggwe. Naye kati ate essaawa zino kyemmanyi kati wahiiringa obudde buyiseewo. Weekube mutima oyogereko n'abaana bagaye bannaye yessawa mwogere ne kitammwe oba mugende mutuule wansi mwogere ne kitammwe si mulabe gye muli. Nange si mulabe gye ndi. Mukama yatulaga ekkubo buli omu n'amulaga ekitangaala. Musigazeewo gaapu eyo mutual friend ebeere y'abaana bammwe nga be babagatta awo mwe ne muba temukyakolagana. Naye nga mwana asobola okugenda n'alaba kitaawe n'amubuuzako nadda eno omwana waba alyawo ng'atuuse okufumbirwa nga Teddy osobola okutuula wali ne Bugingo n'atuula wali ne mufa essanyu ng'omwana wammwe asamba kadaali. As simple as that. Naye watali ekyo eyo gaapu gye muteeka wakati wammwe n'abaana. Ekyo nkibagambye nga muzadde. Nze ne wemakedde ku makya ne njawukana n'omukazi gwe njagala, maama w'omwana wange. Sisobola kuteekawo gaapu emulimitinga kumwogerera bya kisiru, kumwogerera bibi ne bwe tuba nga twasobowagana mu bubi. Ndekawo gaapu eyo emuwa ekitiibwa nti ng'omukazi yakeera ku makya neyetikka omwana wange oba olubuto lwange okumala emyezi 9 n'anzalira omwana. Ekitiibwa kyokka kye nsobola okumuwa nga mama wa mwana wange. Ne ngamba
oyo temumwogerako mumuleke emboozi ekome naawo. Actually you are talking about a mother of my son. Ye respect gye mba nina omuwa. Tinze ne bw'obeerawo ne bwe mbaasa owaganya ne mukazi wange nga njogerako naawe ompe ku magezi ate tosukka kumuvuma kusukka we waalikomye tugeze ne nkusaba amagezi notandika mukazi oyo mukazi musiru mukyawe. Who are you to tell me? Waliyo nga mukwana nkwebuuzizaako bwebuuza. You have to give me the guidelines. Wabula so sikutuuka ku conclusion. Gasiya bulolo. So Pastor Bugingo yeyo gap gye mwali mulina okulekawo wakati wamu. Wabula siko kudda katuuti n'oyesusa n'oli bambi mukazi watu naye ate teyasusa nnyo yakulekera ekitiibwa nga taata w'abaana. Bwe lwotuuka omugamba namawunyo. Ebiseera ebiseera ebisinga abasajja bye bafuna abakazi abalala abasajja tuwukuuka ne tubanga embwa oba obubwa. Nzairono n'okudono. But Bugingo byonna byonna biri wakati awo gwe wabikuliyetinga ng'omusajja. Nga weerabidde nti abaana boolina bantu bakulu ate nga weerabidde nti abaana boolina bakula ate nga weerabidde nti social media tesiimuula. Osobola okusaba akatambi ka Pastor Bugingo buli kamu ke yayogeranga ng'avuma Teddy bye yayogeranga ku Teddy bye yakolanga ki esaawa zino ku social media n'ogamba abantu nti vidiyo ezo nzeetaaga ogenda okera ku makyanga TikTok yonna Facebook Instagram nga zijjudde vidiyo za Bugingo ezo. Kikulaga nti social media teyeerabye ate social media etereka. So kino kigenda eri Bugingo kigenda eri buli muzadde yenna nga mwafuna obutakkaanya ne maama w'abaana bo ne taata w'abaana bo nga mwayawukana muteekeddwa okulekawo gaapu ebagatta olutindo olwo lwabaleetera okubeera kulozi mwenna be baana be mwakera ku makya ne muteeka ku nsi. Ye respect gye musobola okusigaza mwe ng'abazadde. Otherwise mukutu gwa Kaifa Shioji de Bros kasibana subscribe like and comment. Mubeere bulungi sigenda kubanga nsokawo wano mweraba era mbagaliza ekisinga obulungi. Peace and love. Subscribe, like and comment.